Let's start the show. We have to talk about the collaborating a client to a follow. Yeah, but let's start the show. Stash. Big guy. Let's start with big guy. Yesterday, mwamu kuyo buchupa msajja twabalaga ko yali confident nti obuluke buwedete muchamu kuba buchupa. Mwamu kuyo buchupa ku jahazi pia. Muntu yatuyimbira obulute butwawula. So tudda tumunoonyezaako in person okutunnyonnyola. Either musajja watabadde depressed just I didn't like the way he was looking and negeri jabadde ayogeramu. Nsuubira nti bambi ddala kyamuyisizza bubi. This is not the way we should be behaving by the way. Angambe ekyokumukuba obucupa teri kacupa kamukubye kamulumye. Tebumuluma ne mukuba lunaana. Naye kimuluma nti ba client abaani muwadde business bagenda tandika okutyomuwa nga bagamba waayi tujja kuyita oyo bakubira obucupa ku show yaffe which he has to survive. So kyekisinga omuluma yeah, bye bimu ku ebyo mpozi tumubuuziza ne kukya musanji we aba musanji omugenzi eyali tata w'abaana abakulu aba Don Zella simanyi kimunyiza okukyogerako naye tabadde comfortable. Kati goyinza okwagala musanji wo bagundiwo naawe omusajja ayogedde mazima. Some people are so open. No muntu waba afudde aba tagala kubyogerako which is okay. Bakamukuba obucupoloza yesi muntu achawelemba nagwa bucupa atumuleta ategundi yafudde. So got a big eyes reaction okuva we yafudde mu bucupa ku jahaz pia on the weekend. Yeah. Nokasukira obucupa tekikwongerako kitegeera nga gwe omuntu gwakasa akacupa tolina kyofunamu kitegeera nze nja kusigala nze naawe osigale gwe naye era njagala abantu bakimanyi nti neggwanga lyaffe it is a democratic country kitegeera buli muntu waddemu okwogera kyakola ki kyayagala ate eri season bwebanga yagwa tumoving on kitegeera moving on jangu mu kivulu onyumirwe ne mukasukira akacupa. I don't think kyekiyinza okukyusa endowooza yange ku gwe kyoyagala okitegeera ng'oggyeko okumalako omuntu eddembe ery'obuntu. No, my enemies cannot just find me on the show. Tebasobola kunsanga ku show naawe. You cannot think about that. This, byatenga kufapeninga because si gwe busoose oba si gwe gwokubiri ne bakirimeddeko okitegeera. Bannange biri byaggwa buli muntu yakola kyakoze okitegeera ebyobufuzi ne biggwa eri season neggwa so katudde ku mirimu gyaffe ng'eggwanga ye baaligula naddowoozezza nti ne security yandibadde ng'ekyenyigira mu butereevu wakiri ekwate ku bantu ne babeera basatu ba babiri ebakwate at least they will serve as examples naye kati bano abantu bakifudde nti kati ate kyalubeerera okutegeera naye nga kino bekifiiriza kati nga nze kinfiiriza because kadangu amanda abantu benkolagana nabo kati batya okitegeera ba business partners ba promoters batya kati balowooza nti bennajja ku show nti bajja kugamba embeera yemwe ejja kubeerawo so baleko kirabanga ekitono naye kifiiringa kyaffectinga my career ekyaffectinga my job okitegeera because ba business partners bange bali mu kutya okitegeera it scares them weewaawo nti leero onsanze ku lunaku nga ndimu stress kale nga kitalo ekya Jjajja Brighton interview sokodireke sibyagala kitegeera baleka nnyo emboozi z'amalwa tuli ku mboozi za tuli ku bucupa oleeta musanji wa munno Jackson wobeera gwe nange tobimbuulira sajja kikyamu limbizibu byolyaza every guy has an issue that woman very serious gwe omuntu nagamba mbwabbanga amakoloni mu bantu era biba bijja kuluma naye nga bitwala nti bintu tebirina nnyo makulu kiba serious. Biba so serious. How can you tell us big guy omusajja anyirira bwatyo? By the way, anyirira mu celebrity. By the way, he's one of those handsome guys. Mwana ayina olususu ono oba ayitako ku platinum. Ateti welcomeko. Atende. Pashwekomeko. Atende. Badde mpaananyi. Isaaga. Towanira ddala. Yakusanda mukwano. Nze mbadde nsisago mwana ayina olususu. Atashkomao. Nkomao. Kafutu taliwo. Wacho tuwanira. Kafutu nawe amanyi masaji. Nayenga, yes, let's get in another story. Let's get